and they don't help them to make the. Ekyambika ky'amabaati y'abakungu ba gavumenti kyatandika okuwulirwa ku ntandikwa y'omwaka gwa 2023 nekyazuulwa nti 10,000 zaago ezaali ez'okuyamba bawejjere b'e Karamoja zeziwa abakozi ba gavumenti ab'enjawulo omwali ba minisita, abayambi baabwe, ab'enganda, ababaka ba paalamenti n'abalala. Okutegeera nti amabaati gano gaali gabbiddwa kyaddirira bakakiiko akulwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga the State House Anti-Corruption Unit okukwata ne baggalira ab'enganda ze yali minisita ow'ensonga za Karamoja Margaret Kitutu bwe baakwatibwa Lubona nga batunda amabaati gano mu disitulikiti ey'e Namisindwa. Kinajjukirwa nti ssente obuwumbi 39 ze zaakozesebwa okugula amabaati gano ng'ekikwasa ennaku zaava ku mbalirira y'ennyongereza supplementary budget okuyamba okuzza emirembe mu Karamoja nga bawonya abantu baayo okusula mu buyumba obw'essubi. Okunoonyereza kwalaga nti wakati w'omwaka gwa 2022 omwezi ogw'omukaaga ne ku ntandikwa ya 2023 amabaati agasukka mu 1,405 ge gaggyibwa mu sitowa ya woofiisi ya Ssaabaminisita mu ngeri etaali nnambulukufu e Namave mu disitulikiti ey'e Mukono. Akattu kano kava ku minisita Kitutu ne kalanda okutuuka ku Jessica Alupo amyuka omukulembeze w'eggwanga, Speaker wa Parliament Anita Among, Ssaabaminisita Robin Nabbanja, omumyuka wa Ssaabaminisita Rebecca Kadaga, minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ne baminisita ababeezi ab'enjawulo omwali Agnes Nandutu, minisita omubeezi w'ensonga za Karamoja, Amos Lugoloobi, minisita omubeezi ow'ebyensimbi, Joshua Abaho okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita, Michael Naboya Kitutu, mwannyina wa Mary Kitutu n'abalala. Baminisita balala abanookolwayo kuliko Judith Nabakooba, Dennis Hamson Obua, Rose Lily Akero, Jennifer Namuyango, Alice Kaboyo, so nga n'ababaka ba paalamenti bangi amannya gaabwe ganookolwayo. Kiteeberezebwa nti abantu abasukka mu 100 balina kye bamanyi ku mbulakanya y'amabaati gano. Oluvannyuma lwa bannayuganda okuyingira mu nsonga eno wakati mu bulumi, Pulezidenti Museveni yayisa ekiragiro eri bonna abaali bafuna ku mabaati okugazzaayo oba okuliwa ssente ezaagula buli omu ge yali atutte. Mu bwangu n'embiro bangi batandika okugazzaayo wabula ye minisita eyali avunaanyizibwa butereevu ku nsonga eno Margaret Kitutu n'omubeezi we Agnes Nandutu kw'ossa minisita Amos Lugoloobi ne baggulwako emisango mu kkooti ewozesa abakenuzi. Abamu ku basooka okuvunaanibwa ye minisita Amos Lugoloobi oluvannyuma lw'okukizuula nti amabaati 7 ge yabba yagakozesa okusereka ekiyumba kye eky'embuzi nga kino kyakola ng'ekizibiti kuwa amabaati gano gye gaali gagenze ne bye gaakola. Newankubadde olukalala lw'abenyigira mu ky'okubba amabaati gano luwanvu, bangi ku bo emisango gyabwe gyagwera ku kiragiro kya pulezidenti okugazzaayo oba okuliwa. Ogwali guguddwa ku minisita Amos Lugoloobi, ssaabawabi wa gavumenti yagumuggyako oluvannyuma lw'okuzzayo agamu ku mabaati. Gwo gwa minisita Margaret Kitutu gwagwera mu kavuyo oluvannyuma lw'okussaamu okusaba kw'okujulira ng'agamba nti mu kkomera gye yali asibiddwa mu 2023 yali atulugunyiziddwa ekitagambika. Abalala 17 ssaabawabi wa gavumenti yeremu okubaggulako emisango gamba nga Speaker Anita Among, Ssaabaminisita Robin Nabbanja ng'agamba nti obujulizi obubaluma bwali tebumala. Kyokka ye Agnes Nandutu oyinza okugamba nti mu bonna embeera gwe yabijjidde anti oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'awera ennemba n'emisango gy'okubba amabaati, kkooti ewozesa abalyake yamusingisizza omusango guno. Kkooti yakinogaanyizza nga Nandutu bwe yali akimanyi obulungi nti amabaati ge yali atwala galiko gye gali galina okugenda. Kyokka bategeera ensonga z'ebyobufuzi bagamba nti okusingisa Nandutu omusango kituukana n'enjogera egamba nti kiso kya mbuzi kirekererwa omussi ne kitunulira omubaazi. In my view, and I used to say it very clearly, the Prime Minister and the Minister of Finance plus the Minister in charge of Karamoja should have been the very people who should have been taxed and questioned and found why these mabati which were meant to go for Karamoja, why they ended up in people's compound and people's houses. But now, if they have come out with just one poor girl, Nandutu, there must be some reason why they are pursuing her. Bagamba nti Nandutu abadde bupeezi na mukisa mubi oba nga waliwo gwe yasobya mu kaseera ng'asaka amawulire oba si kyo okumusingisa omusango kibadde tekisaanidde nga balala bayennaayina. I think Nandutu is just one unfortunate guy. There are many unfortunate people in this country. Agnes Nandutu probably falls in that category because the whole bunch of thieves they are all known. Some of them admitted that they took the iron sheets. Others admitted that they found the iron sheets in their compound. So
I think that I would even speculate that Agnes Nandutu, because you know he came from the media, so he used to do those stories of Agnes Nandutu. You know the way she was reporting. It's very easy that she stepped on someone's toes, and actually that can just take her, and she becomes the victim. Because otherwise, you can't say UDPP you have discontinued all the other prosecutions, and then you just go for Nandutu. Olunaku lw'enkya Agnes Nandutu lwasuubira okulabikako mu maaso g'omulamuzi okumutyamulira ekibonerezo. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.